Bikala tugenenga tukola tutunulira ghetto. Of course ghetto tulina okusomozebwa kungi, tulina ebitutawanya bingi, okusoma kwa ndulu, obujjanjabi bwa ndulu, abo tunulira n'environment mwe tubeera nayo ya ndulu. Abamu balowooza nti nno ghetto tefiiriddwako, erekeddwa mabega. So nkwatira enzimbe eno ey'omulembe wano eno magezi. Enzimbe eno amagezi gavawa. Omanyi ensi buli bwekunyiga obwongo obugaziwa. Kati agama chupa ogalaba baganyweranga mu mwenge, abamu ne bagasuulanga scrap. Kati wano mu ghetto ffe buli kintu kye tulaba tukikozesa kibeera kya mugaso. Era bw'ogenda okuyingira jangu olabe ati ali munda wano. Twabe enkola talent. Talent nti wali kiri useless mu ghetto. Ne jajja yakwaniriza wano. Yeah. This is yes. What a nice place. Yeah. What a nice place this is. Tulaga nti mu ghetto twali kintu kiri useless. Yeah. Kakabere kavera, kakabere kachokolo, kati wano tuli mu farming. Nozo olaba abana bali ma oatmeal. Mu bichupa. Era osobola okukola ssente. Oba kitegeera. This is all art. Byonna bitegeeza art. Kitegeeza nti kale abantu nga bano singa bali baweebwa obudde ne babeebwako akasente ne bagezaako ku expandinga such ideas mu nsi yonna, wandesanze nti eggwanga lyaffe twandibaddeko n'ebintu bingi ebyokwenyumiriza. Bino tebabituwa, tetubirabako. So nga ate weebiri bino biri mu Africa, biri mu baana baffe baawano. Yaman. Ekifo nno ekifo bannange kirungi nnyo abatulaba, ekifo kirungi urban farming. Eno balimirayo butiko, buno butiko. Bannange muti nonga gwa amaanyi kugamba ekyokulya bikisimanya kulya kuganye byonna temuba. Wati osigala ng'ofunyeko akokulya n'osigala ng'obulamu butambula mu ghetto mpola mpola. Buli kimu kya mugaso kyenkugambye nti wano mu ghetto buli kimu kya mugaso. Bwe mulabanga bye musuulanga scrap ffe eno bye tulabamu ate omugaso okukyasina okuba ogwakabi. Kati wano oba ogenda kukola akasente kubanga katiko ka bbeeyi. Mukimanya akatiko kalimu eddagala, abamanyi eddagala eriva mu katiko tulimanyi. Kale nyabo jangu otubulire katiko waneeno tulinze. Akanafe ate ne tutuuka. Kale olaba ekisima we kituuka. Because eno tebabuuza eradde. Obonga bobonze n'ogamba storage. Nnyo. Nnungi. Nange ntaddeko. Okay. Akatiko kano. Bakuyitana. Bampita n'amatamadina. N'amatamadina. Ndi member wano Mukumbi Terimba initiative. Tulima obutiko lwakuba mutuukiddemu naye tulina projects ez'enjawulo. Naye kati sawa eno tuli ku kyakatiko. Akatiko kano tugula kagule. Nga buli olaba ekitiko kino kimu. Okiraba oba kyetaawo kiba kitula. Kuba mu Busanze tebunnakula ya. Naye nga bukitiko kya 13. Naye ku kitiko ekyo ekimu osobola okuggyako kilo zo 5 oba nga obufukiridde bulungi ku kilo zo 7. Ate nga buli kilo y'akatiko ya nusu kasanvu ku mutwalo kisinzira ekifo mwoli. Kati ngene waffe mu ghetto tetubaguliza mu kilo kuba obimanyi byakuyiriba kudde eno kudde eri. Tubawa ku ssente ensanvu busobozi bwabwe. Okutandikira ku 10,000. Tuyagalayo ka 10,000 nti kaakano. Twafuna enva. Naye nga obutiko tubulima ate bulungi tebutwala bbanga tebuliko mirimu mingi nto atayoteka mufuuli amaniwa mazzi buzi oteka buteesi wano ewantu nga wanyogoga kale nga wali closed kubanga wabula bulinga fungus nga ola nti osuulawo ekintu nekivunda bulina obbanga buli mu kifo nga kyanzikiza ate obukulana nnyo bulungi kyekyo naye nga tuli eno kyetukolako abulima kyeyeetaaga kyokka n'obumanyirivu kuba toyenda kuveera olwokuba akirabye no gamba ngenda kuba ebimeeza biki oyina era ebintu byolina osooka okumanya lwakuba lwamukisa mubi asinga okubinsingako alina bawerekedde. Kati obutiko bwaffe buno waliwo abajja nga bagala direct order wabe tudelivaringira kati okugeza nga waliwo omukyala manager wa jibu ye tumusanga ku ofiisi ye ebiseera ebisinga atera kutwala buli wiiki kilo 3 ku 4. Then wana abajja wana batusanga wano wenyini wetukolera. Najja nagamba njagalayo bwa 5 bwakyo. Then tulina ne bakwano baffe betubeera nabo wano bakola mu restaurants agamu ewagule mu bagagga. Bajja ne babugula ne babutwala. Mu week we tuba tukoze bulungi nga mwebuli.
kubanga tobulaite buli naye buba mubeera ku order tebutuula mu week nga tukoze bulungi tukola emitwalo gyafaana ku 3 yes then netugenda netwongeramu because era twongeramu then netumitinga costs ezimu nga amazzi kuba amazzi waneno kyekisinga obukulu mu Katiko amazzi ng'ate tugula magule kubanga buli kidomole no badde mayi wanengeri emyala gye giri emingi bino byakulya by'abantu ekintu kyonna kyokola naddala nga kyakulya olina okwensuwaringa obuyonjo togenda lisa muntu Katiko agenda olubuto lumuluma batajja kudda tagenda nakugamba mula nti waliwo gye batunda obutiko so n'olw'ensonga eyo tufuna amazzi amayonjo ne bye tukozesa byennyini ekidomola kikirosolo kyerabira wadde bya ghetto kikiri kiyonjo bulungi twagala okwensuwaringa obuyonjo nti wadde tuli mu kifo abantu abasinga gye bagamba mbu ekifo kikyafu biki naye ogenda kujjayo ekyokulya okirye nga kirungi nga kiyonjo ate nga kyamugaso kuno obutiko waffe tetubufuuyira ddagala just embeera tubulabirira bulungi ndowooza tugende ku project njagadde nnyo ati ali wano ekifo kirabika bulungi nnyo kifo kya green ate nga si green wa bintuntu naye nga ebintu ebitegerekeka kati tulina wano minti ow'ebika byonna minti then ne bu spices obugenda mu chai obugenda mu mmere obugenda mu cocktails obugenda mu mocktails abanywa ebyokunywa ebyo baba babitegeera tulinawo minti agenda mu ddagala ly'amannyo tulinawo minti agenda mu juice tulinawo gwe bafumbira obufumbizi mu mmere naye tukoma okwo buli mukebe gwa minti oba akaveera ka minti kolaba wano endokwa nti oba oyagala musimba kanusu mutwalo gumu gwokka nze bwe mba nkagala okukatwala mutwalo ogubawo naye otwala kano akantu ka mutwalo gwo gumu gwokka kasobola okulanda wano wonna we tuli ng'okalabiridde bulungi ng'otwebuuzizzaako kuba kati ffe tulina n'ebigimusa bye tukola mu bukyafu oba buvudde mu environment then netuteeka mukyovola wano kuba wano wetuli ono kasasiro buveera futi 26 buveera kasasiro futi 26 yes mwazipima mutya twazipima kuba twali tutandika buli kimu olina okukinnyonnyola olina okuba ne records zaakyo ono yali kasasiro nga waba oyimiridde nga gwe abakubika okitegeera so netugenda nga tuteekawo ettaka eryaffe tulimisa like twogeramu ebigimusa ebyobutonde ebitakosa muntu nti ate olidde emmere ate owulira so tulinawo minti tulinawo ne projects endala ng'okulunda envunyu nazo kati nange ngende mu nvunyu ate zino ezammwe ez'omutoyi teweraliikiriza nze envunyu mbadde nzitidde ziva mu biwuka bye bayita black soldier fly mbwe envunyu ze balya era ze balya ebinyonyi byaffe bizirya abaagala ennyo enkoko olina enkoko gy'olabanga enyirira kati envunyu zino muvaamu ebintu bwe biti olaba yes kati eno project otola gikola oba nga otyanya ebikyafu naye ate munaye si nkyafu kuba bino abantu bye balya bye basuula ennaanansi kale kasasiro sina kasasiro wabula ebifumbisibwa byonna ebiva mu maka ne mu butale bye tulonda kuba kati osobola okulaba ono yali fene naye zibirya ne bivunda ne biggwawo bwe biggwawo ly'ettaka eryo lyolaba erya brown lye tutwala ate mu nnimiro zaffe kajje yawo tulabe kati kaakano akakala obulungi tebulina buzibu kati envunyu muzitunda wa abalimi like n'abalunzi b'enkoko embaata ebyennyanja baagala nnyo okuba ziri full of proteins enkoko neyo bayakonziba newogiwa kino ogiraba mubasunsulira n'atwala nvunyu zokko mumuwa kikyunanga wajja okujja agambe nze ndi mulimi njagala ttaka okitegeera ajja kugamba nze njagala ttaka saagala nvunyu kati omufunye ttaka omuvudde envunyu maniwa in fact sina ttaka maniwa ziba ziridde ebintu binanansi biki zibi breaking down nebikola ono maniwa li organic then tulinawo n'omulali compost ava muffe abantu maniwa ono tumutunda tutya tumupima mu kiro tupima mu kiro oli wabanga yagala obungi obusuka mu kiro ajja ne tuteesa etunegotiatinga wali twagala kulemesa bakasitoma baffe oba abantu kubanga omulama gwaffe ogw'okukola ebintu bino byonna kuyamba ku community nti gye tuli mu community ogiraba nkyafu kasasira endwadde tujja ne tubikola abantu baffe ne bajja ne babitugulako naffe ate ne tweyagala ng'abantu ate ne tuyambako kendeeza ku bubbi mu kitundu n'emize emirala emibi kati nga nti saawe no nsanze wano ndi bize naafuna ddi obudde ogamba kangende nziteka engoye zange neeryemu ova wano ng'okooye naye ate ng'olina kyofunyemu ekyokuyiga kiro ya mmeka kiro eno ng'akyali bwati wano bwali nga tisi mukaze kiro ya 13 naye ate eyo kiro osobola ogiteeka mu kakuti kiro 10 n'otabula bulungi ate yakavunyu
yakavunyu kilo yakavunyu ya 15 nazi otagaji wangu yonda muchimu mere enkoko tekamu ka portion kati kuba ate oziwenyije kiyitiridde zigejja nnyo ne zaabika kuba kyatutukako ku wantu twali tulunda enkoko enjeru engo negejja akavunyu ati nga ziri ku sauce kati nawo ne projects endala wano ng'okulima mu bikebe nawe mulaba wano kulimira mu bikebe ne mu bintu ebikosa obutonde bw'ensi byonna yes nti ebicupa nga bino oli wakisuula togenda kisanga mbu kiri awo kivunze oba kiwedde okitwala ebbanga kati ffe mufo ky'okukisuula mubituleetera ffe ne like abantu mu community babireeta ffe ne tubirimamu ate be tubirimamu ne tubibaguza bba ate kabeeya kasaamusaamu abantu ne bali ebintu bulungi ne banyirira naye ate nga bo bennyini be batuleetedde bye tulimiddemu naffe ne tufunamu kusoomozebwa ki okuli wane like okusoomozebwa kwe tufuna nti olaba tuli mu kafo katini ate tupangisaawo like rent atusumbuwa msi kutusumbuwa zinsearch naye waliwo ebikwatamu ate ekifo si kyaffe tinemba mwagadde kugaziya temusobola gazi ezo ziba ssente then nekirala abantu okujja okubba ebintu sometimes oluusi kati ngawe muzze wano singa wadde tewali memba oli ajja nga yeefuula nze ndi wa wano ng'atandika okulambuza abantu okitegeera then obula tubulamuko support because projects ze tulina nnyingi naye tuzikola ffe ng'abantu kale waliwo ebitongole ebizeeko okutuyambako naye tebinnakola kimala kuba projects ze tuliko ziyamba abantu oli ajja kujjayo kugambe omanyi nina obuzibu buno kati nganze nkola ne ku bakyala n'abawala ababeera ba single mothers teenage mothers n'abetunda obakolako ki like batuwa information nti tugeze ofunye oba obulwadde nga tomanyi kuba abantu abamu babeera n'obulwadde nga tebamanyi oba mukenenya oli counselor yeah something like that kuba bendi mu kusomera then nekirala ndi member ne reproductive health Uganda ndi ambassador youth ambassador tinkola nabo tumugamba tikale kyajjawo olubuto tolujjamu luleke omwana muzaale kuba ayinza obba ow'omugaso nti omwagala omujjamu ate naawe n'ofa ate ne tukufiirwa yes then nekirala for something like family planning nti oli ayinza ogamba omanyi embeera gye tulimu naye nkikoze ntya n'omugamba n'omurecommendinga kuba low clinics za RHU yes services bagaba za bwerere screening what muli abakozi bameka wano tetuli bakozi tuli bamemba tuli bamemba 10 naye nga abamu tebabeerawo ne daily basis waliwo babeerawo ne daily waliwo bajjawo obuzi okukolako naye nga nabo bamemba balina kye bakola kati nze nga nze wano ndi administrator yes idea eno yavaawa well idea no twajija somewhere like nga obera mu ghetto nga embeera zibanyiga okitegeera muli wano kiri naye nga twali tugikolako with someone n'abaako embeera yonna gyatuteekamu etatusanisa ne tugamba katutandike ekyaffe yabanyiza yababba si kutubba nga tukola anyway era kyenkana kutubba naye nga tukola nnyo yes ne tutandika ekyaffe ate bwe otandika ekintu ekikyo ideas ozimplementinga okitegeera naye wali wobanga oli wansi wa muntu okoma ku kiki kyayagala kati n'okuba nti tuli mu ebifo ebimu ebisinga abantu bye bati omugamba mbeera kamo kya mu ghetto kikete obeerayo otya twagala okukulaga abantu buli kimu kisoboka oba oli mu ghetto oba oli wakkolo buli kimu kisoboka kubanga abantu abasinga tebamanyi nti waliwo ebintu ebyomugaso ebigenda wanamala kuyingamba bulijjo bino byemukola abasinga balooza tubeere n'abamu mbu kunywa njaga biki kuba buli abeeno balooza anywa enjaga naye ate nze sirina nakyenkozesa yadde kati tubeerayo nga tuli ku bintu biri productive kuba tukola n'ebitongole ebyenjawulo saawa eno waliwo abagenyi babaddewo aba Plan International mu bo balonda mba safety champions mulimu ba ambassador mulimu ba representative abakiikirira abavubuka bannawe ku division mukoze kyenkana ki okukyusa abavubuka b'omu kikete kamocha nagamba nti tukoze ekisingira ddala oba ekisembayo kuba obusobozi bwaffe tebunatutuusaawo awo naye okusinziira impact tugiraba si nnene nnyo nti emalayo 100 ku 100 naye tugiraba nti abantu basobola okujja ne babeesiga ne babagamba mugende musomese ku lwaffe ebitongole ebinene ebijja ne bibeesiga ne bibawa ssente zaabwe nti muzikozese mujja tuwa amagoba bayinza obbawa yes and ebintu bye bino birabika kubanga era ekintu nga neobanga osaba ssente nga tekirabika osobola okutuuka nogamba naye onannimba kano kaki eno etanka yaffe mwe eno emmere y'akavunyu
bagikuba tulina wano abaami abatusingako ku maanyi babikuba bigonde bisobole okwangula okuvunda basekula basotta bakozesa guno omuggo ngawola nti ebintu ebisinga tubikozesa mukono kuba tetunafuna byuma kitegeeza tuba tuproducinga bitono naye singa tuba tufunye machines ng'ezo tuba tusobola okuproducinga ebiwera kitegeeza n'ogaziwa tuba tusobola okugaziwa ne tusupplying ate ku balimi ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo ebintu ebiwera. Kano ke kamanyuwa olwo akavunyu kavuddemu. Kati omanyuwa. Ndabamu bino biraba. Osengejjayo nekka wansi bino. Envunyu nekka? Anti kano katimba. This is a mess. Nkyosengejjamu gwe kyoyagalamu z'envunyu zino byonna bya mugaso ebiri kuno kana akatimba siga nti wali kya mugaso kuba bino obiteeka mu nnimiro ennimiro yiyo tenaweza na mwezi n'ozogiraba kuba tubali twakagitegeka. Yes. So kati omuntu akola kino obwavu bunaamuluma ddi anaabulwadde ekyokulya tekisobola kukubula kubanga era ssente naye ziba ziganye ennimiro yeebaawo onoonya bunoonya za kawunga n'onooga omujaja n'osiika. Bwetyo tambula tuli mu ghetto ewali talents ez'enjawulo atunulira ebintu ebyenjawulo ebiri mu bantu abawangaalira eno ebisobola ate okuinspiringa nawe ali mu ghetto ewalala ali ekatwe ali luddawa. Amanya gange nze Namata Madiina nga nsangibwa wano ku Nkumbi Terimba Initiative Kamokya Kikete. Otuuka ku Passover ogoberera mwala n'otuuka ku mwala wenyini actually ku Lutindo. Oba no contacting one of us oba nze kenyini because in the administrator here setekawo bwetesi. You can call me on 0744 27 70 36 or you WhatsApp me on 0763 2011 29 or you can also contact our team leader who is Bogere Muhammad Skonto on 0704 40 15 79 2. Give them. It's 070 40 15 79 2. Okay. Yes. Or you can even follow us on all our social media handles, Twitter, Facebook, and Nkumbi Terimba Initiative. Thank you. Kale, bwetyo bwetutambula mpola mpola mu ghetto muno tuli Kamokya. Olwaleero nga tugezaako okwekenneenya biki ebikolebwa eno talents eziri eno byanjawulo ki ebiri eno those things that can inspire you wherever you are mu ghetto gy'oli mu kyalo gy'oli mu kibuga gy'oli the door is open. Jangu mu bantu bano bakyalireko osome ebintu ebyenjawulo okulimira awafunda osobola otyo okozesa waste material goyita kasasiro n'omufuula ate ow'omugaso n'omugyamu ekyo ekigwanidde tulabya akavunyu emmere yaako ate ne tulaba amacupa agakola mu kuzimbisibwa ebintu ebyenjawulo art n'abanga alabika bulungi ate n'environment nebanga eyambiddwa bwetyo betutambula mpola mpola magezi extra digest mugoba nsonga.